The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mkulikeyo mkumulamu oko ochali ku The Mighty Drive Show amanyaza Edgar Matthew Karohanga, and of course tumaliriza guno omwezi nga nabagambye olunaku olwalero tulina omwami Bayola Moses Muwonge onononga ye yali former treasurer wali mu Uganda Journalists Association ate nga munnamawulire ngaffe aweereza eggwanga. In fact yali weereza direct because aweereza media house y'eggwanga, that is UBC TV. So olunaku olwalero twagala kulaba roadmap ya World Press Freedom Day. Tuba tujaguza eddembe lyaffe nga bannamawulire all over the globe, but the question is, how has the media fraternity really evolved over time? Ensangi zino bannamawulire olaba mbu waliwo partisanness, waliwo a lot of gossip rather than news. What happened really to the journalism fraternity? Ennaku zino tukola PR, kiki ekyabaawo, tugenda kuba nga tutunulira ensonga ezo wonna gye ziviiridde. Era tusooke touching a base n'ekigenda maaso wali mu Uja ng'ekitongole. Twasembayo okuwulira ng'ekitongole kyali kya bwannannyini bakiregisteringa nga kampuni ya muntu. Kwegamba bino byonna baabisolvinga bitya, and of course what is the roadmap there in. Njagala okuba nga ntumirako omubaka wa Mityana Municipality omwami Francis Zakebutebi, webale kubanga otulaba olunaku olwaleero. Kibeera kyamaanyi nnyo buli wotubeerako wano era tusiima ssebo. N'aba NUP mwenna mutera nnyo okuba nga mutulaba. General Bigirwa Moses mubeerako, Alex Wise wa Mufumbiro naawe obeerako mpola mpola. So thank you so much. So dropping a comment oba message nja kuba nga ngisoma mpola mpola nga wetugenda mu maaso. Naawe alina ekibuuzo kyonna, feel free to just send it through our social media platforms at The Alternative Uganda, at Digitalk TV still on Facebook, then at The Alternative UG, that is on Twitter, Instagram, and all those social media platforms. I'll be able to read your messages subsequently as we continue with this particular program. Muzikirize nyanize omwami Muwonge Sebo nkwaniriza nnyo. Kyasanyu okubeerako naawe wano. Is it the first time here over? Bano ngazeewo emirundi mingi. Seewo emirundi mingi naddala muganda wange Arnold. Bijali mu kintu.
naffe tuba basanyufu nnyo Okay. kuba nti omanyi ebiseera ebisinga osanga ebitongole nga bino oba ebikutu nga kino n'abakungu abamu tera oluusi okwemulugunya nabo. Yes, sir. Omuntu n'afuuka ow'amaanyi ng'amawulire ge gamufudde ow'amaanyi naye n'osanga nga oluusi media personality we mukubi w'amasimu nga yali mukubi w'amasimu ku radios. Yes. N'osanga of course omuntu apnaize yandibadde apnaizebwa ku byamawulire yandibadde ajjukira naga nti owaayi abantu bano bambeererawo. Yes. naye n'osanga oli agenze n'alondalonda eyo oba yali ayogerereyo ku bimeeza oba yali ayogerereyo ku bizindaalo bino ebyebyalo nti awo byapnayizibwa ku byamawulire byange. Weebuuza kati nina minisita omu gwe nalaba twamuyamba nnyo ng'akyalina kansala by the way okuva eri mu bwa kansala n'afuuka minisita. naye se bw'otuuka mu ofiisi ye yali omukubi w'amasimu kuzire osanga ng'oluusi yavunanyizibwa ku nsonga ey'abamawulire oga nti omuntu tasobodde kola. So ffe tuli appreciative nnyo naddala ebitongole nga bino bwe bisiima ne biwa ne bireeta abantu abakugu naddala mu mulimu ogwo. Era nyongera okubeebaza banaffe aba TikTok ate kuba buli gw'otunulako olabira ddala nti kituufu oyo munnaffe amanyi kyakola asobola okutwala ekintu mu maaso. So bwe ndaba engeri gye mutambulamu tetwewuunya kuba tumanyi abakugu bwe balimu. Tuzimbye n'abantu and we're not being proud of it, but media esobola okuteekayo oba esobola n'okucrashinga. If we decided to say katukuteke wansi, the media can put you down. True. If we decide to uplift your idea, we can actually uplift. So that is really the power of media today. But do the journalists know the power they have? Ensangi zino naddala kati goyinza okuba badde mu newsroom for a while so tubuulira maybe your experience naye olaba ensangi zino engeri gye bitambulamu amawulire gazze gakyuka bannamawulire abaali bali bakandid journalists kati ate baafuuka PR twafuuka ba gossipers twatandika kukola bintu nga tulinga abasanyusa abantu. So njagala osoko ombuulire with your experience do you think as journalists we know the power we have today? Yeah, some of us we know the power we have and we are. However, others, and maybe the biggest percentage, inzo kuba tekimanyi. Nja kuwa ekyokulabirako nti okay, my example like Arnold Diono tubadde naye mu mawulire. I started my road of journalism in 2012. Yes, I graduated immediately in 2010, immediately in joining Achi media. Of course, I worked for like 2 years without any pay, but for the passion, of course, singo kubeera muki. I remember mzee wange, omugenzi Mulindwa Muwonge yasinga okungumya. Mukusooka na nyiiga, nagendayo ku internship ne mugamba mzee mbadde nsaba ku transport. Nambuuza olagawa. Nga ngenda mu kibuga ogenda kukola ki? Tikunoonya mawulire. Nantunuulira n'aseka. Nambuuza amawulire oganoonyeza mu taxi. Nesirika. Mbuuza no. Omanyi bino ebyaffe tugenda ku DP tugenda wano. So that's what we knew. So nanyiiga namala nampa transport. Naye I was like I felt offended nga ye musajja ono. Yampeerera ngenda kola mu bintu byali kati twakyambuuza ekyo. But later on natuula n'endowoozaamu nga ntandise okubitegeera nti ddala kituufu amawulire nali siri suppose ganoonyeza mu ki newe nali mu area gye nalimu yennyini kuba twali tubeera awo Lubaga nsobola okutandikirawo okunoonya amawulire. Waliwo amawulire awo. Exactly. So era abaana bonna benze nkwatako ne betuze traininga mbagamba nti nedda mubuuzo obeerawa nti mbeera Kanyanya. Oli ntaani nti yes. Olagawa njala kugenda wano nawali ne mugamba nedda. Awo tewali poliisi nti weeri, tewali butale nti weebuli, tewali kino nti weekiri. Tandikira awo. For the start there. Okitegeera. So ekyo nkuleetera lwaki ndeeta ekyo nti wano ebintu bingi n'okulwanira eddembe lyaffe tulemereddwa olw'okulowooza nti bwe sikolagane na poliisi
sijja kukola. Yes. Okitegeera ntulowooza nti that is the only source of news. Bwe sikolagana na RD, mba sikolaganye na RDC, bwe mba sikolaganye na Party gundi, okitegeera sisobola kukola maki. Ne tuva ku nsonga ezandibadde entuufu oba enkola entuufu ez'okunoonyaamu amawulire, ne tuva ku mawulire amatuufu ne tudda ku yes gy'obadde oleeta nti twadda ku PR n'enfuuka omwogezi w'omuntu oba lwaki ki ekinfuula aba tanaana kumpa like appointment letter nga nze olwedde mu byenkola neewadde ki appointment letter. Yes. Mfuuse mwogezi. Netega. Exactly. So which is very wrong. Nti passion eri gye tubeera nayo badde nkuwa muganda wange Arnold nti passion gye twatandika nayo ffe amawulire. I remember very well I was at a powerful house, Super FM by then. It was, of course, it was ranking like over third, fourth. Naye nkubulidde nti natandikayo for almost 2 years nga sifuna musaala. But I was there working, nga tukola. Nga the same problem gye nasanga nti abaaliyo baali babivaako ebyamawulire. Nga they look for PR stories. Yes. So being that I'm a newcomer and I had that passion, the background yaffe nti I had to cover everything. Nze buli kyendowooza nti mawulire. Lumu nakolako story, it was very funny. Naye mukama wange nampa ekirabo, mukama wange James Malichwanuka by then. Nazgenda mu ka club. Ali ntudda, it was a restaurant but a bar restaurant. So I didn't know nti emabega waliyo lodges. So nga bona otuula awo nga ku mulyango lyanga oli mu kunywa ka soda or ki. A lady came out like nga bamanyi bano abakyala abakola emirimu gyabwe. Najja yasooka okufuluma. Baya akafuluma bw'ati n'omwami naye namukola ki? No, omwami yasooka okufuluma. Then omukyala naye namugoberera. Bandi awo ngenda okulaba omukyala akwata omwami amataayi pasente zange. Biki. Ndetedde wano bwereere. Of course, as a trained journalist, nze nanyiga bunyizi recorder yange. Of course. Nentika buli kimu byonna you know the scenario, oli complaining on pasente zange, oli agana nakuwadde, wagenze gula kondo mute, wanziriza balance, all that nonsense. So enkeera ekyasinga okuntegeeza buli kimu mawulire. Natuuka mu newsroom nengamba mukama wange nawe nabadde abantu badde nno balwana biriwo bino nangamba bireete mbiwuliremu yawulira naga this is a very good story. So netukola story I think that day nafuna amasimu nga like almost 30 calls because by then bali basoma story bakutera ku baila. Yes. Ninga buli mambuza, of course mwalimu those ones we are joking, Moses wabadde awo mukasenga akaddako kiki gwabijjewa, you know. So that's the day I realized nti ekintu kyonna kisobola okubeera amawulire singa okibamu interesting olina passion. Lumu nasangako abasajja nga balwanira emmale. Yes. Awo ku kayanja ka Kabaka. It was a Saturday, ntambula ebyange. Sanga abasajja nga bafunye emmale nga nnene. Kati yasooka okugiraba. Nomula buli omu ng'akutte jambiya. Bagenda okunzika ng'omulala atemye munno omukono. Lwa mmale. Olaga nze njagala kitundu kino. Nedda nze nagirabye. In that scenario, of course, nze nali ntaddeko recorder yange. Ndaba situation ngiri paka abancha involvingamu n'abantu police okujja bannange unatemye lwaki lwamali. So I just went nentula wansi nenkola story yange. Of course abatuze balwanidde ki emmali ate ba story kayanja ka Kabaka. You know, everyone was wondering naye bannange emmali netemesako omuntu omukono. It became a story. But that teaches me something. This story is about the people. Ennaku zino weetegeeza ba journalists muwonge twafuuka ba desktop journalists kandi searching ku internet nja kulaba video eri yakoze. We no longer go back to the ground to meet the people. Why are we detached from the society today? No, we are lazy. First of all, we are lazy. We think we are lazy first of all. Then secondly, tukyaganya okweteekamu eri embeera ey'okumanya nti mu buli profession yonna okufuuka kyoli you have to struggle. Tulowooza nti ebintu birina okuba just byangu tujja bisanga. This generation wants easy things. Yes. We don't appreciate the process of achieving greatness. Exactly.
Emabega kaawo nali njogerako ne omu abamu ku namawulire, of course banamawulire, Mr. Geoffrey Wana nga nyumizaako scenario emu. Omu ku munene we yabawa story mu iso amala ogibawa ne bagirunninga, ate olwagirunninga n'amanya nti bigenda mutabukira, ate n'adduka n'abakwata n'asooka abateeka mu kkomera. Naye n'abagamba mwe batadde mu kkomera kuba muyinza okundeetera obuzibu wadde nga yabawaaki. Kati yali ambuuza mu ebyo mwali mubiyiseemukko, naye nga ompadde story ate n'onteeka mu kkomera. Naye ng'ate ombuulidde nti nedda nkutadde mu kkomera ddala ekituufu, naye saagala kuteeka mulimu gwange kyekikunteesezza wano mu kkomera nga tebanaba kubanoonya boogere story eno mwagiggyeewa kamubulewo nze kamubanga abaterese. So nga mbuuza scenarios bwezityo twali tuzirabyeko. So tugenze mu bintuntu mulimu ebimu ebizze, of course tufunye obuzibu nga poliisi kulwanagana nayo nti oba batukubye tiyagaasi n'ebirala, naye tukyabulamu that hardness, that seriousness, nti omuntu atunuulira nnyo nfuniddemu wa. But are they wrong? Mwongo ogambye wabeera ku media house emyaka 2 tofuna yadde 10 kati ku economy esaawa zino omwana abeerewo atya naye. I was patient. Nkwadde example esookerako ddala nti muzeeyi wange yanyuma ssente na nyiiga, but I was staying in Rubaga. I could even walk. Yes, you could buy that. Ukitegeera tulinyawo nusu 10, but just that nze obwongo bwange bwali buŋŋamba nti mu mbeera yonna olina okulinnya taxi, olina okulinnya boda. But later on when natandika ate nga ogenda okutuuka mu kibuga nga tosobola kulinnya boda buli wamu, bagambye bannaye oliwa, ndi wano mu kibuga wakati press conference eri ku Africana, gundi press conference eri wali ku Katonga. Era ngolaba nti bw'onoogamba nti buli kimu kukozesa boda, you'll end up not saving anything. So awamu you accept compromise. Yes, no tambuzaako ekigere n'okola bwoti, because this is a calling. You need that passion. Sikugamba nti sente tuzeetaaga, naye bw'onoogamba nti okulirize sente, amawulire gaba gaganye. Because good stories, by the way, they don't involve any money. Good stories tojja zisangamu element ya sente. Tojja kusangamu simaya transport refund simaya padiye unless maybe it is a sponsored story project. So what do we want? Kati bwe tuddayo mabega ku PR stories. True. I'll give you an example. Parliament yaffe. I'm sorry to say this. Yes, tuyina bannamawulire baffe gye bali, tuyina ne association gyeri, we respect it so much, but njagala okola assessment nga ggwe. We've been getting complaints. Ddala kituufu mu Parliament mukyali bannamawulire. Many stories were broken. Nenga mmwe bali osanga the so-called blogger ngali yali eri bweru najja na breaking a story eri mu Parliament. Bwe nayogerako n'ababaka abamu, tera kukyaza ababaka abamu, ne bagamba bannamawulire bammwe bw'omuwa story tafaayo, tagitwala nga kikulu. Abamu beteekamu element ey'obutiitiizi. No story is worth your life. Of course, no story is worth your life, but there are stories we've done nenannyini n'omukakkanya nakkiriza n'omugamba nti no platform weeri jangu owe side clarify. That is my role. Exactly. Okitegeera, that is my role. Nze buvunaanyizibwa bwange, as long as I consult you, consultation ejja mu ki, I'm giving you your side. Please, I've had this and this and this. What do you say about it? Because I have to call you in to comment. Exactly. Abantu betusobola okunenya be bana abagoing astray ne bata following ethics zaffe. Nti munnanga omuntu mwe opportunity. Naye defending. Ti kino nkiwuliddeko kiri ABCD. Kiri kitya. Okitegeera. Oba ogambe it was on record. Oba akoze eki. Wakola ki record. So ekyo tetulina musango gwonna wabula abamu just what we've discovered nti ebintu ebimu tulina okubeera careful. Omuntu asobola okuyita mu workshop induction n'ogitwala nti yes it is an induction workshop. Naye induction gyogenzeemu ovuddemu akwadde emitwalo 5. Ekitegeeza ki?
nalaba wana ababaka baffe nga beekalakaasa manyi babadde beemulugunya olaba speaker basika omuguwa wali omunamawulire munnanga omu yakola ka documentary n'akateekayo so ne mujjukise ne mugaa weebala omulimu naye nga weerabidde engeri omukyalo ono gye yajja mu office. I remember she's the first speaker eyawangula obululu mu pate ye n'awangula ne mu opposition. Naye nga twalina opposition candidate. Yes. If there is unity really, that you believe in what you want, lwaki aba opposition bonna ne independent okay some at least you could bandi badde balwana bagamba ati kati independent eno bali ababaka bameka, can we take a half of it ne bwe tubanga tulowooza nti independent bayinza okuba ba ruling party. Yes, can we struggle tutwale half of it ne opposition yaffe twalinawo candidate nga avudde mu opposition azze kuvuganya ku kyaki. How many votes did he get? Around 9, I think. Were they 9 or 14? Okay. I don't remember. Isn't that already tulaba munti kuba MPs opposition abawe 10 at least. Did we take it serious? We did. Did we take it serious to analyze our parliament? N'abantu baffe betulowooza nti bazze nti balwanirizi b'eddembe balwanirizi b'abantu baagala nkyuka. Because that was a statement. You get it? Namwe abo opposition wamo temumwagidde. Exactly. Now kitegeeza there was something wrong. I don't believe nti abantu bano ddala kituufu baamulonda nga bamwagala nnyo era bannange tukebedde ebitabo bye yasinga mu buweereza alabika yasinga Honorable Ssemujju Nganda tasobola. You get it? I get you. There was something. So kati kitwale nti yeri induction gye nkugambye. Kati onovaayo otya oddeyo omusajja mu induction yakuwa in form of transport in form of what akuwadde akakadde oba mutwalo oba omukazi kale. Yeah. So I think we have those problems. Then bw'oddayo emabega waffe naffe ekino sijja kikweka among in Uganda wawoggyeko TikTok tuyinza okuba tulinayo media houses nga 3 ekinene nnyo ezifaayo ku mukozi yaani. Of course besides our profession omulimu gwaffe gututeekaawo wakati nti osobola okuba omukozi osobola okuba omukozesa. Yes. Oba osobola okwekozesa. Options are always. Tulina options amirundi egi. Yes, that's true. Even in what we study byonna byonna bye tusoma tekiŋŋaana ogamba nti mpeereza mu mawulire gano aga bulijjo kuwandika stories n'ebirala naye nina studio yange somewhere and it is running because I'm the best photographer, I'm the best editor, I'm the best, I'm everything kuba mbisoma. Yes, so if you study multimedia in mass communication, yes, toyina kyotamanyi mu ebyo. You can do a video, you can do an audio, you can do a text, you can do all of graphics editor, yes, everything. Yes sir. Kitegeeza naye okitubulamu butateekayo mutima. Kikiri kyengambye nti sometimes we are lazy. Twagala ebyangu tudduke speed. Ogenda okutunuulira bakadde baffe abamu gye bavudde, they are just enjoying now. Exactly, by the way. You find someone in 45, 50, that's when someone is enjoying. Nikati nze Moses, I'm in 30s, but I feel puli anjagala kalina. Yes, yes, yes. Puli anjagala. Naye ina abaana abafunye kalina nga bayinkana gwe. So nawe lwaki batogyegomba? Because let me tell you, Mwonge, you also agree with me that there are boys in the media industry wano nga story mu yokka. Olusti yagibreakinga, obutagibreakinga okwo nazimba amakage wali natandikawo n'akamotoka kino bambu in just one story that he didn't break. But waliwo kye tuyita legacy. Tolooza nti in 2024 you care about legacy when people are broke. Tewali kintu kyonna, tewali muntu yenna kino. I'm just prosifying like tewali muntu yenna afunidde kintu mu makubo makyamu. Niba babbye mu regime eno abeewaana netukola bino ninga babbi era nga buli omu akiraba nti babbi. Kigenda tuleetera obuzibu gye tujja gye bujja because right now kizibu n'okuwa role model naddala mu byobugagga.
nti oyo omulaba oyo. Tukakasa. Yes, ffe jjajja waffe baatulaga. Of course bakadde taata waffe yajja atutegeeza n'abantu abaamulabanga nti jjajja wammwe mulaba Kalifaani yali atunda mawulire ku street awo. And akalandiro of course kazze kabeeramu. From jjajja yali atunda mawulire. Najja n'azaala omutabani n'afuuka munnamawulire. Najja n'afuna omuzzukulu n'afuuka muki. In fact, I know omuzzukulu yaye munnamawulire. Exactly. So if I come up with a radio station or a TV at a certain time, do you get surprised? No, I can't. Or a magazine at a certain time. Because it's the Mwonge family, really. Do you get surprised? No, I wouldn't. So we need that legacy. Nisaawe n'omuntu omusajja omuvubuka oba amuvubuka munnaffe oba musajja omukulu omusanga n'omuga wayi kino watuukayo otya nga tasobola kinnyonnyola. That's the truth. Nga there is no pattern. Tewali mukulu we yafolowinga. Nga atya n'okukyogera. Nga kibimba bubimbi. Okutuula agambe nti mwana wange sente nazifuna mu bulooka nze. Nakuba wali kiddiiru ne bampayo obukadde 5 we natandikira obulamu. Yes. Nze nina omwami gwe nasangako ne mbuuza naye muzeeyi sente wazifuna otya. Nasooka yeebuzaabuza nangamba mwana wange omanye ekituufu nali makanika. Ne mbuuza mbwa makanika bulimu sente. Nagamba nali mazeemu emyaka 15. Naye nga sente yazifuna mu bubbi. Atya nangamba nti nze wali omunaigeria yajja n'aleeta emmotoka ngikanike. Of course twali tuvumirira ebyo abantu babbi ezo sente tezirina mukisa biki muzeeyi n'agamba mwana wange byogere empola kisinzira engeri gy'ozikuttemu. Exactly. Ne mbuuza lwaki muzeeyi n'agamba nze sente omunaigeria yaleeta emmotoka n'agiparkinga ng'erimu obukadde bimeka? 2. Nga biri mabega biri mu bootu nga bw'onoositulako kano kagundi akakava akabiri mabega. N'aparkinga wali emmotoka omusajja n'atandika ogikanika. Naye mukwekebeza bagamba wayi kankebere emmotoka eno oba mu jipu eri eno oba biki abaggulawo bw'ate agenda okulaba ensawo asumulula ensawo nga mulimu obukadde bimeka? 2. Yali awo mu katwe. Ye kye yakola Omunigeria bwe yamulekera emmotoka yatambula butambuzi n'agenda. Ye kye yakola n'aggyamu ensawo bulungi ng'agitereka wali wabbali waayi ebintu by'omusajja tebikola ki? Tebibula. Naye obwongo bwe yamaliriza okukanika emmotoka obwongo mbu ne bumugaana ye omusajja ono mu Nigeria si mu Uganda. Zino sente bwe nzitwala kinaabaaki kangezise. Kye yakola yayingira mu nnyumba n'akwata ensawo n'ayita emmanju n'abula. Omunigeria akomawo okunona emmotoka ye. Abaana bamukubira muzeeyi Omunigeria akoze eki? Azze. N'abagamba emmotoka tewedde nti ewedde mumuwe ebisumuluzo. Bwe baakwasa Omunigeria ebisumuluzo yavuga buvuzi emmotoka n'akola ki? N'agenda. Omunigeria amala ennaku zeezi 2 lwajjukira nti sente neŋŋamba era namugamba ekitegeezo Omunigeria yali mugagga muvundu woobeera n'ekivanga teky'obukadde 2 nga kiri mu mmotoka n'omala n'ennaku 2 nga tosobodde kukeberako. Kati lwakomaga nalina ebintu byange wano naye nagenza otuuka eyo nga sibikola ki? Kati ebiwala sibiraba. Muzeeyi no taliiwo abaana yakomawo yasangawo baana ye muzeeyi yabula yamala emyezi gy'endowooza nga 2 nga teyaddamu kulabika ku garage. Era muzeeyi yaŋŋamba nzaawe natandikira olugendo lwange olw'okufuna ssente. Yeefunira kikapito ki? Teyaddamu kudda mabega. So kati ssente za kakati tezirina formula. Naye obuzibu bwe tulina ligase tunaagizimba tutya? Abaana baffe banaayigira ku ki? Banaalabira ku ki? Nze bwe mba ntudde ne ndaba Arnold ku TV kinsanyusa okugamba mutabani wange oba muwala wange ne ngamba oyo omulaba oyo anko twasoma naye twakula naye era akola wano. Okitegeera? In fact kituufu. Ne muleeta ne mwanjulira kuba mbamanyi Arnold talina kkoli yonna nti owaayi omwana ajja kumbuuza daddy lwaki anko nayina emmotoka eno gwe togirina? Yes. Nakinnyonnyola ntya? Mugambe waayi simanyi bwe yafuna ajja kundabanga omunafu naye ng'oluusi waliwo ensonga. So bwe tudda era bwe tuddayo mabega kye tusaba I think tulina okwetereza. Tuviire ddala mu institutions zaffe. Bwe tuba tutendeka abantu baffe tulinamu ekirala kye tubulamu nti omwana waffe bw'afuluma university tumusuula busuuzi mu field. But mikwano gyaffe balooya balina engeri gye bazimbamu ekintu kyabwe. I wish naffe twandikikoze bwe tutyo nti omuntu bw'afuluma university alina waagendako ka course
n'asooka akubwako enfuufu nga bonoga nti oliro yasooka oyiteko wali ku LDC. Okitegeera basooke bakuluŋŋamye bakutegeeze ennyambala ebeera bw'eti okola bw'oti bakuprofessionalizing amagezi ogafunye naye kati weeyisa bw'oti is how you brand yourself as a journalist. I think institution eyo yandibaddewo naye kulwa oluusi obuseera bumu olw'omulimu gwaffe okuba nti gukuubagana nnyo ne gavumenti. I think government nayo teyagala kibeerewo. We're a threat to the government. Esanyuka nnyo okutulaba nti tutambulira awo bwe tutyo. They stand to gain with the unprofessionalism of it is an advantage to government. Okay. How so? Okay, if we get a serious investigative journalist nga gwe nga nze nga Arnold abawera enemalako because there are many stories happening but who is talking about them? Nobody. Okitegeera yes manya ali ajja kumbuza ye ate gwe lwaki tozoogerako ffe twayogerako ezaffe zetusobola ezaffe zetusobola tuzoogeddeko. But of course oyinza okuba ne policy ya institution naye esobola okukola ki okukatailinga nega kino oyinza obutakikwatako kino osobola okikwatako. So kyetwongera okukubiriza bannaffe naddala abayizi abajja nti bw'ogenda mu mulimu guno bw'ojja mu profession eno jangu ng'okimanyi profession gyengendamu it is not an easy profession. Si a profession gy'ogamba nti ojja kuzimba mu mikwano myereere ate esinga kusembereza balabe naye bafuuka balabe batya si mu bubi nti obaagala babeere balabe bo n'olw'okwagala okwogera amazima n'ebituufu nga bwe birina okubeera kyekikuleetera abalabe batya. So omulimu gwo weetegeke okubeera ne thick skin. Exactly. Kuba bangi boogenda okulowooza nti mu mbeera y'okwagala okuzimba eggwanga, mu mbeera y'okwagala okulaga ebituufu, mu mbeera y'okwagala okugoberera ethics zo bangi boogenda okulumya. Okola ekituufu naye nga mulimu abakyamu ate ddala kituufu boolaba nti olumya. Era nabo nga bakiraba olumya. That's why ebiseera ebisinga bannaffe bangi bannamawulire abafunye threats ne babatiisatiisa gwe weeyita ki nze waliwo yaŋŋambako oyitamu amasasa ameka biki you know such things ate ku side zombi. So we don't have friends. Yes, that's the reality. Era ebiseera ebimu nali ntera okubyogera ne ŋŋamba okimanyi nti oluse olumu n'abanywi b'amalwa batusinga oli nambuuza lwaki ninga nedda abanywi b'amalwa bwe bamaliriza bwe batuuka bwe batudde beekolamu n'omulimu oluusi ne beesondamu simanyi munno mu kabi simanyi biki ne beeyogerayogera ku nsonga zaabwe simanyi amaka gange gali bwe gati. But for us this is a profession gy'obeera awo ng'owulira oluusi nga ne munno naye tomwesiga nti oba bayinza okumuyitamu tomanyi akwagala tomanyi oba akwagala kyalaali oba akozesa bukozesa. I get you naye waliwo n'ensonga endala nga tugenda mu kuwumulamu y'ensonga ya the rise of celebrity journalism. Nti edda in your years around 2012 2013 or earlier than that wasomanga story nga tomanyi nagikoze. Like it was never about the person. It was always about the story. Nga story etambula okusinga omuntu. Wetwogera kati muwonge story omuntu atambula nnyo story yeebeera mabega. We know the person, we don't know the story behind him. So njeka twogere ku nsonga eyo, how do we actually do this particular thing? And of course tujja kutunulako n'emigozi oba n'egyali mu ujja tuliwa then tuleke tuyingiramu ne implementation n'ensonga endala tulina nyingi. Banaye leka tugendeko mu kuwumulamu katono ku dakika zino 3 ezibulayo okuwera ssaawa 3. Let's go for a short commercial break. Nkyali n'omwami Bayola Moses Muwonge okuva mu uja ye muwanika waayo treasurer ate nga akola ku UBC TV. Let's go for a short commercial break. This is the Mighty Drive. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Mukuliko eyo mu kuwumulamu okwo tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri ate nga yeesembayo oli ku program The Mighty Driver amanyaze Edgar Matthew Karuhanga nkyali n'omwami Bayola Moses Muwonge ono nga ye muwanika oba yali omuwanika wa UJA ate nga kati akola wali ku UBC television. Tukyayogera ku nsonga z'abannamawulire nga we twetegekera the World Press Freedom Day enaatera okubanga ejja mu maaso twaga tutunulira ebiki bye bategese nga UJA roadmap etunuleete naye nga ate tetunatuuka mu nsonga ezo zonna. There are a lot of things that are happening mu bannamawulire leero. Bannamawulire abasinga balowooza ba celebrity, bannamawulire abasinga ensangi zino bakola PR story, bannamawulire abasinga tebakyagenda mu field. Ennaku zino there is a bit of complacency on the side of the journalists today. Era abantu abasinga bali mu kutankana the quality of media. Ate waliwo n'ensonga ya partisan media, media nga zirina ekirubiriro ekyazo oba ekigendererwa ekyazo. So twaga tutunulemu ebizo ensonga. In fact tujja kuba nga tuhitingako ne media ownership kubanga ensangi zino waliwo bannamawulire waliwo media houses ziri owned by politicians, by different people. So how does the media ownership really influence these particular individuals in their spheres of influence? So twaga twogere ku nsonga eyo era okubyogerako mbagambye nkyali n'omwami Muwonge tugendedde mu kuwumulamu nga ndese ku nsonga ya celebrity journalism. Abaana stories zaabwe tezitambula nnyo naye emibiri gyabwe gitambula nnyo, ebifaananyi byabwe bitambula nnyo, but the content itself is lacking. How did you get to such a point? I think of course this is a digital era and ekisooka tulina appreciating kuba ensi bweba ekyuka. Of course batera ogamba nti bw'ogaana okukyuka enkyukakyuka ejja kukola ki? Kukyusa. So mu era eno oba twagala oba tetwagala tulina okukyuka. So due to that digital migration I think byebituviiriddeko okusanga nti omuntu like story omuntu asobola okudduka okusinga ki? Story yennyini. Kudduka okusinga story. Naye of course kiyinza okuba kirungi at the moment but time to come kanko scenario entono nnyo. Oyinayo album meka sofa ez'ebifaananyi? Simanyi oba I don't remember, but let's just go with one. Toyina. But don't you think that we need those photos time to come? How do you feel ng'olabyeko ekifaananyi kyo nga wali baby wali myaka nga 15 nga mami oba dadi akijjeeyo n'akikulaga oba n'olabako mami nga yali at 20 there okitegeera alina kipaafu kye biki don't you feel happy? Yeah, I feel delighted. Kati just imagine abazzukulu tugenda balaga ki?
ebifaananyi byaffe kati bitambulira ku simu nkubaayo ebifaananyi wano but can you spend with them like osobola okubeera nabyo okumala mwezi waliwo otuuka nga olya waliwo kyeweetaaga ekansooka endiriitinga bino byonna nobidiriitinga so meaning that all those moments are gone. That's a reality. But still munasonyiwa I don't know about it is planned abantu tambulire mu mbeera eyo bwe tutyo like ebintu bino bitugwiridde ndozanga mu kaseera obadde tebinaba kulaba nti like twandibadde naffe tubyembracinga naye ate ensi bwetu bwetambula so I think mu nsi ezikuze nabadde ntunuulira ku bbago lino America lyabadde eryokubaninga TikTok naye nga balina ensonga zaabwe why they feel of course entalo weziri wakati wa China ne America balaba nti TikTok batwala misinde however ngera waliwo abagifunamu business wise n'ebirala ffe bye tuddamu wano oluusi okusinga tuli mu lugambo tuli mu biki bo bali banoonya ssente and kati enkozesa yaabyo yetuleetedde ekyo kati buli omu kisinziira I was very active ku Facebook of course there are some issues some implications like with government abamu simply because of telling the truth close and kino si kirungi kino banaye kyandibadde bekiti so olaba ne Facebook other than individuals kati nga bwegambye enganzi ebimu ebyantuukako sometime and baforcingako n'okudeletinga some content and what so omutima gwange ne gufa and I abandoned Facebook nenjivaako nenjesonyiwa for the good of my life then n'olaba ne Facebook yennyini weyakoma I don't think bw'otunuulira Facebook nga bwe yali mu kusooka bweri kati abantu bagiddukako lwaki nti waliwo engeri gye muting bwawo ne bagikyankalanya so I think kati tulina okutunuulira generation yaffe kitwale nti yo efudde kati generation ejja ey'abaana baffe gye tulina okutunuulira tutya nga bwe gavumenti bino twabigwamu tetulina kyakukola ebya digital era buli omu ajja mu style ze but time to come I think there are going to be some courses nga bonogamba nti aba TikTok mwatuula ne mugamba can we use this online system and we inform our people we educate our people we sensitize our people we give our people a platform like to be the voice of the voiceless how can we do it nemusalawo muveeyo n'ekintu ekiri professional bwekiti but on a digital platform there are some journalists abagezezzaako ne bajja naakola ekintu kye nga kiri professional of course tulinamu ne community journalism like how do we call it citizen journalism because kati bali mu competing naffe tukyalina omulimu really tulina omulimo bameka bagenda okulinda sawe mama tulina omulimo omulimu gwe tulina guguno it's upon you keeping yourself professional you get it yes keep yourself professional you'll get your fellow class or like you get your fellow professionals oba abaagala ekyo because kati saawa eno tuli wano nandibadde nzija wano bantu bameka be mu hosting wano ab'amaanyi olowooza abajja buuzi lwa kinyumu they know what you do they follow you obadde oyogera wano abanene abali ku show yaffe eno abatugoberera okitegeera naye you think bagigoberera lwa kinyumu no they know they want that content bamanyi byokola so I think okusinziira ku professionalism yaffe gye tuneeteekamu okugoberera ethics zaffe ayagala ekirungi ayagala quality eyo ajja tugobera naye teka tusooke kankubuuze kano waliwo ne bana ba breaking a story ku social media in fact stories zonna zi breaking ku social media ensangi zino kati nze Edgar agenda okukeera ku machanga nga wenkedde wano ku bbiri nkuwa amawulire agabaddewo ejjo am I still relevant? You are relevant because you are going to
oyina ebintu ebirungo byogenda oteekamu oli byataakoze yasendinze ka there are many people abalinda nagamba akaninda amawulire olweggulo ngayagala kumanya story yonna tibannanga omusajja yayingiridde amaka g'abantu n'atemaatema abaana okitegeera kyetulabye ya breaking the story then me as a citizen, a serious citizen by the way, a serious citizen nja kusigala nga ebibuuzo byange omusajja alina okuba n'ensonga oba abadde abanja nannyini maka oba yakizudde nti abaana si babe oba yayagalako omukyalo oyo n'alemera omwana we oba what is causing that bwavu kiki so that's what I'm waiting. And that's where Edgar comes in. Exactly. That's what I'm waiting from TikTok. Manye the details of that story. Okay. And that can be done by a serious what? Citizen. So, ekyo kinakolebwa ani? Kinakolebwa gwe. Okay. Ono citizen journalist oba bano ba story breakers biki abiyitako lukwakwayo yayinza nobatirayo buteezi content baba netwaba kutibalwana netagenda kuwa what is the context behind so kati naffe in this so called ugwechotaminze nti oba competition there's nothing like competition here no it's just about quality now and professionalism okitegeera kankwe abantu mulimu abantu abamu abatandika ebintu bino of course twalina omwana ono Ibra Lucas. Yes. You remember very well. Yeah. There were other bloggers. But abana bamwe bajjanga agenda kulaga nti agenda ku editinga story bulungi agitagingeko akole biki abuze ebibuuzo okitegeera things started changing era ng'olina abagoberera ojja kunyumirwa story si bino oli akutta akasimu soko tubuulireko kiri kitya wano n'apaaninga n'akola atya what is that ninga ye obwongo bumugamba ndi ku online bakola ki balaba tulabyeko abaana aba Ghetto TV abachi so TikTok kati ngamwe we are by the way you have a very very big role oyina okuba you have like okusigala ng'ekyokulabirako meaning twasuula mu step mu bantu baffe okubategeeza mu digital migration gye tugenzeemu eyino tugasa etya ng'eggwanga that's why amawanga nga China basalawo ne beekolera ebintu byabwe nti kale okuwa sente okuwa Facebook okuwa omuntu omulala atuleetedde Facebook sente katukole eyaffe TikTok zizo zizze biki are we trying to empower our new researchers okulooza ku ekyo oba tulowooza bulooza banna digital migration bannanga nti tuleese nita simanyi tuleese bino what are we going to benefit from that kuba kati by the way saawa eno sente zisinga zifuluma teri mukyala gwotasanga ku TikTok kati reality nayo manyi sente zakozeemu omulo that's why America yaabuuka ali mugamba abasajja batwala sente yes I get what you say but wano tulina abaana abatandise okukola apps ez'enjawulo have we supported them no so we are just happy jumping up and down banayinza endiku naye njagala mubuli kati saawa eno bakyala bameka buli mukyalo okomawo ali ku TikTok ali ku TikTok how much are we benefiting from TikTok naye omuntu of course buli omu ali mu kwerwanako waliwo alina ekigendererwa kye bwe mpeera ku TikTok nja kuteekayo akantu kange kano bamudabe njagala kufuna likes by the abasinga kati balowooleza sente mu kufuna likes mu kufuna comments okitegeera it's about the clicks but one would say as a media house I want the clicks as a digital I want the clicks I want the 30k ina muonge interview yange no ebera ya 50k nawe it's a win for me. True, it's a win. Nikatate gobongo bombula busukka waawo. You are struggling to get the numbers and maintain them. Then from there, I expect some advertisers to come. Big advertisers. Ushitegira. And time to come you will be a billionaire. Ono omulalo ono si kyabala, abala kyalunaku. And for you are struggling, you have to maintain the content ogyetaaga sho gyendike eno manyi already wateeseteese abantu nabadde wa mukisa okugikola ki wateeseteeseyo abantu nga basatu bana there is line consistency olina okubibala byonna kati fe wano
olabira amakulu g'okusoma amakulu go networks kuba nayogedde ne muganda inaga oli muganda waffe jangu abalyoka ambajjewo kitige so tetujja kwevuma digital era naye obuvunanyizibwa still buddayo eri government kati then naffe abazadde tuteeketeeke generation ejja nti omwana wange sigenda mu masimu eno kugimulemesa tokwata ku simu yange tokola bwoti ekyo togenda kisobola muwala wange ali mu P7 kati naye ekirabo kye yansaba era nsuubiza 4 oba 5 naye ekirabo kyayagala simu nga nenti sijja gimugulira so naye obuvunanyizibwa bwange ngenda mugulira essimu naye agenda kuva eno ng'eyanga amaze ogiyigirako ekyo kikyamu kino kirungi oba oli ku simu gikozese bwoti ne bwoti gikozesa okufuna kino kuba gwe byakuyitako don't be selfish kiriza nti gwe byakola ki ate gwe otagifuna ku budde obwo tekitegeeza mbona aleme gifuna does not demonize it in any way because the generations are and gwe diro wali owuliddeko ntufunye omusomo gw'okuyigiriza abantu amasimu tebali wangi tewali buli omu yeyigiriza bibye omu ali ku lulwe and nze olumu nali neewunyanko kusanga gavumenti ngasimanyi otwamukutte yabadde akozesa bubi essimu biki simaoleta amateeka etteeka lyoleese olisomeseza abantu gadgets ezizze ozisomeseza abantu kyekibuuzo we've never seen era nze nsaba time to come banaye tutegeke emisomo gino omuntu bamuyigiriza okukozesa essimu eno gikozese mu birungo ebimu byolaba nti ebizimba eggwanga tulina institutes simanyi zinali byani naye tusomerayo birala bya bufuzi yes nyongera kwebaza Jeno Kisembo yakoze obugwe kuzimba kutereeza naye kati ebifo ebyo tubikozeseza tutyo okusomesa abantu baffe buli embeera gye tugendamu so katojja kunenya digital era n'aba ababikola bonna ate era singa tebabikoze twandituusewo awo tuli kuba kati sayo ntuwewaana tugamba naffe kati bannaye ensi egenda digital mu biki kitegeeza ki kitegeeza ki ekyo kyonna tuganda kubala babazi that should be our role omanyi ennaku zino oba constructive journalism yaggwawo because I was thinking nga bannamawulire your role is to look out for the problem kyenkugambye nti olina omulimu gw'amaanyi nga TikTok olina okulaga first of all audience nti ensi ekyuse biriwa ebiri professional biriwa ebitali professional nze nange ngenda bugenzi bwenti nentunuulira blogger nengamba oyo anoonya likes nengamba nentunuulira ono nenkati era nze neeyawuliramu and ebyo bijja kubaawo lwaki ensi tukkirize mu myaka gy'abakadde baffe mu gy'ekinaana egy'ekyenda kyo kiri ku record nti abanaye abaali basomye baali batono naye kati buli muntu yenna at least afunye osanga wa boda nga ina degree you get it owa boda omuvubuka nga akuvuga nagamba munaye nze ina degree naye ndi mu kino owa taxi conductor ina driver nali ntudde nenagano no yolabo yali ku kijji munaye mwana wa degree yasoma engineering naye ali ku kijji anoonya sente so kitegeeza nti mu era eno nga tugenda okutumbula like nga twongera ebyenjigiriza twongera abantu baffe okubeera elites kati nabino ebintu bijja kugenda bikyuka mpola abantu basobole okwedifininga nti ekirungi aboolugambo bagwawa nti wano era nga bulaka tugenze twesengejja naffe mu bamawulire nti waliwo bannamawulire nga bo balugambo era basinga nnyo okwogera ku bayimbi ne ba celebrities naffe abali serious nga gwe nange era nange ojja kunsanga nga nti era bajja nze ku office yange bamanyi ebyobufuzi oyo yabimanyi so we do serious programs and in serious programs don't expect okuba nti ojja kufuna comments 1,000 oba 15,000 however ojja kufunamu abantu 10 oba 20 naye nga bamuzinzi. But that also brings me to the audience because the news we are doing is for the audience. It is audience webanga ngazi byenjuwa betugamba zino zemuyita conversation ez'amagezi. Audience is rejecting them. The things you are calling gossip is what the audience wants. The audience wants to hear what happened to Alien Skin. Go back to your roles. You are the agenda setter. But they want, that is what they want. When I tell them, the budget framework is out and they want to give 37 billion to a group of 15 cattle keepers in Western Uganda, they don't care. Audience. They want me to tell them Alien Skin. There is your audience. Kankuwe Uganda wange chokulabirako. Twabadde wano mu
kwekalakasa kw'abasuubuzi. Yes. Tebakitegedde. Tebakitegedde. Wangi naye nga byonna ebiriko kati ebibaluma kati paliamenti yaabwe yabikola ki? Yabiisa. Era ndowooza walaba wano akatambika Honorable Nsereko nagamba naye bino byonna bye muliko n'okudduka ewa president bya bwereere. Abantu abakola kino beffe wano era n'okukitereeza ffe tulina okikola ki? So I think n'abasuubuzi kati batandise okuzonga paliamenti ye yakiyisa nga abantu bayise enkola bagiyise omusolo ng'oludde n'abantu bagikozesa ne mu supermarket. Wali ogenzeko mu supermarket n'ovaayo nga tolina receipt? Okitegeera? But just that tulina okutunuulira embeera tutuuseeyo eyo mu businesses zaffe ate tunaba kutuukayo. Lwaki? Nti ebintu bikyali byakupangirira. In fact okwekalakasa kw'abasuubuzi bwe tuba nga tetutegeera tujja kusigala bwe tutyo. N'abakugu abali mu by'emisolo mu by'obusuubuzi this protest over like it was a protest okwekalakasa kuno and demonstration kwa exposing how far we think we are in business. Bwe kibanga omusuubuzi yekalakasa kati olwa influence ya naleero simply because why you are akugamba nti nedda njagala kumanya kiki kyotunda nange kinsobozesa okufuna omusolo gwange. Naye ng'omusuubuzi akayana ng'ate n'omusuubuzi naye mutuufu if you go deep. Lwaki? Akulaga nti munnange eno gy'olowooza bino ebizimbe by'olaba nti tulina bizinesi temuli bizinesi tuli bayiribi. Oli double taxation buli kamu oli mu kuntema musolo. Tuli bayiribi not even double taxation but tuli bayiribi. Nti nze mbeerawo omugagga omu wano ow'edduuka eddene abasuubuzi abeeyita abasuubuzi nga 10 oba 15 nga bafiidinga ku nze kati nze zekka nze alina okuwaaki omusolo gw'abano bonna. Exactly. That's what they are trying. Bagezaako tuga nti banaye kyemulowooza nti business eno wansi si business. The system can't be tailored to the reality on the ground. Yeah. Okitegeera, that's what these people are complaining. Nti kyemulowooza nti ebizimbe bino bimulaba nti maduuka si maduuka. Tulina omuntu ng'omu asobola okusasula infreeze eno naye ate abasigadde tufiidinga ku ono kati n'abafiidinga boogezaako okugamba nti leeta risiiti yo. Okitegeera because bali ab'amaduuka amanene oli akugamba nedda nagenze waagundi nenzigyayo eki nenkireeta nenkiguza Moses ekyabadde ekyebiri nenkitunda 3 nendyako omutwalo ate nga normally webakola ng'ate atudde mu dduuka bw'ati tobirabangako bwebyo ali wali wabweru yagenda n'akikugira wano sina wabweru n'akikubira wano apangisa n'edduuka n'alituulamu ng'asasula n'omwezi monthly naye nga ye mulimu gwe kuyiriba abaamu n'ebintu nga 10 naye nga items ezisinga tazirina naye nga yembeera bwetu exactly address naye nga embeera bwetu bwekoze eki abantu bakava mu covid business zonna zaggwawo. Abantu basigala bajja ne bagezaako okugenda mu banks interest ziri too high mu banks 18% 20 and government eri awo enyumyanga business n'ebintu bigenda okutambula. Era nze bwe nalaba president ng'agamba nti kati ensi egenda kutambula bulungi simanyi kati kampani za sanitizer zikola ki? Weziri zikola meka kati sanitizer alagawa kuba president yawaana n'agamba ate eggwanga ligenda kutambula ku speed ya waggulu nnyo. Nabadde ntunuulira wano supplementary gye twakola in between mu myaka gye twali mu covid nga eri almost 26 trillions nga tetwali mu covid. Okitegeera supplementary kitegeeza nti eggwanga liri mu ki? That is almost more than half of the budget. Eggwanga liri mu buki mu buzibu. Kati bwe tunadda bino ebyakatemba abasuubuzi bagenda kulaba president simanyi abasuubuzi bagenda kukola era bwe yabaganya nti enkola eno era ng'omugezigezi yenna kuba ye Katonda President Museveni yamuwa amagezi kino tetukigaana yamuwa amagezi ate amagezi kisinza amabigo gasigala magezi mwegali era naye yabagambye tajja kubakyamuukiriza kansooka enzireyo neebuuze ku bakugu bange naye nga enjogera ne body reaction yakigamba
nkimanyi ate nga mulina okusigala nga mujja kusigala nga mukola ki kye balina okunnyonnyola ekituufu bagamba nti bannaye eno bye mulaba ebizimbe bino temuli bizinesi ekizimbe kirambo oyinza okusangamu abantu nga 15 abalina serious business ate nga baziruddemu myaka 12 okitegeera naye kati bano abalala osanga edduuka limu nga lirimu abantu 20 buli omu alina kasitolo ono ng'atunda buvesiti bwokka oba n'obupalepale naye ng'ate asobola okuguza suuti asobola okuguza engatto nagamba obadde oyagala ki kanguze vesti naye mbadde wano edduuka eritunda engatto ennungi liriwa oyagala engatto sooka otuule wano kankuleetere bambi naye naakola era nannyuka n'emitwalo gy'etaano nga waaliira so abantu abasinga bali ku mmere ya leero bali mu kweyiiya bali mu kutetenkanya however ne expenses of course expenditures zaffe nazo nini kati mu kweyongera I think government egezezaako kuleta projects ez'enjawulo they sometimes seem to be good but implementation fails PDM wagirabye yabuliddewo oba simanyi gyeri Juliambo gyeri naye sente abantu tebaziraba abaziraba mu bitundu so eggwanga by the way liri si walungi yes tuyinza okiraba nga tulaba abantu banyiridde tulaba bayingizawo obumotoka obupya tulaba basitula ebizimbe bo balina olusi bwe bazijja so we don't have any formula. Okay, let me come to the media ownership reading these days we are having trend enonga atinja ambuzo over it's actually wrong over it's right or we should move to that time that a media house has a particular agenda it's running. I'm going to start with let's first look at the global politics for just context of our viewers. Nti ogenda mu nsi nga America okimanyi CNN yaba Republicans tujja manya mu Fox News yaba Democrats ekyo tewali kwesikamu wakumawo tukomewo kuwano waliwo media house ezimu zetumanyi kiwali gambi okusomera mu baasa ngeri media house ene ekintu kyetembeeta we know that maybe NTV Daily Monitor waliwo ensonga zibatembeeta ezifa ku bannayuganda and I can candidly say that NBS or UBC nyini move there is a certain agenda that you are also following and media ownership ene engeri gye influences mu engeri abalinamuliri bakola emirimu gyabwe. To what extent do you think bano media owners balina engeri gye bacontributing the moral decadence of journalists themselves and the low quality journalism that we're experiencing today? Media ownership okyogedde bwoto naye mbadde nange nawo akabuuzo kange nga njala kubuuza TikTok yeegwawa nayo kyekkiririzaamu it's giving voices okay. to those people that are censored from the media itself. True. Kakati media ownership mistake weeri kiri kyenasookeddemu nti professionalism gye tulaba wano mbiraba mbyesize kuba mmanyi ababifulumya the professionals sisuubira nti waliwo asobola okukola advocate nga si lawyer lwaki mu mawulire oli ne bw'aba setting up pharmacy bamugamba twetaagako pharmacist wano etteeka lyaffe erimu kye babeesingako nnyo babeesinga ku chief news editor okitegeera nti chief news editor alina okuba nga alina degree naye ng'eri related to that field abasinga they are businessmen banoonya sente tomunyumiza simanya ate tukola kino tukole kino anoonya ki sente that is it. Kati omuntu anoonya sente I think media houses ezimu kati nga ezatandikibwawo bannamawulire oluusi ezimu z'omanyi waziraba nti they used to focus on issues ate kye twerabira ne tutamanya nti oluusi sometimes if you focus on issues or an issue era still esobola okuleeta ba advertiser nireeta sente okitegeera nireeta sente nga balaba ekyokulabirako osobola okuba ne program nga ya mukwano
osanga nyo programs zisinga ez'omukwano of course ngo oba ab'omwenge bagamba erina ba followers so naye omuntu bintu bya kuchakala bya kusanyuka afa abanayirulwalizi tukoze ekituze kuba nafaawe tukola ki yiraini ya nango wa mukama nayamba awo wenkolera nange wenkolera okitegeera nosanga wa juice oba abantu banafa ba crisps bichi na program ya abana obonkolera so some issues can also bring in what advertisers and sponsors naye kati tufunyemo buzibu bya mirundi ebiri kati media houses ziriwe ebiseera bisinga zina gabo government abamu abane focus ku kintu kye genda kuba bannaffe bano abasumba okitegeera nti aleeta radio ye nga amanyi nina abagoberezi bange 1,000 that is the first audience ekyokubiri abagoberezi bano benyine bagenda okuyimirizawo media house yaabwe ekyokusatu ayagala kuyisizaako message ye simple and also government appreciates kigikolera efuna omusolo gwayo n'abantu baayo ne basigalira awo bwe batyo musiibe mu kyaki ne oba tokoze waayo n'ekyo ina kyonna oba transport muweeyo okitegeera ne babeera awo ye najja asiibe mu kyaki tayagala kukola however mulimu abasumba abamu of course abo balagana gaba bannange jangu saba genda okole kuba gwalina okuyimirizaawo church at a certain extent naye kati mu mbeera eyo bwetyo nti twagenda mu that system like a liberalization system omuntu waddembe okusettinga kyalowooza yekasita bakitwala nti tekimenya mateeka asobola otuwa omusolo gwaffe naye ku mbeera ey'okuzimba eggwanga I think kyetaaga some supervision and monitoring ddala kituufu kyozimbye kitambulira ku musingi ogwo tulina amateeka naye amateeka agamu tegagobererwa waliwo we bakulaga nti byogenda okukola content yaabyo bweti ne bweti erina okubanga eyamba eggwanga content bweti ne bweti kale ne webibanga byebweru kati ba politicians we bajjiramu era nabo balinga basumba nti nabo abantu abakyabulamu bokka era waliwo musajja mukulu waawe mukono simayo muyita kabona simanyisi saba kabona something jumba yajjako lumu nanoonya akawo ku office agamba naye mbadde njagala ontuuse wa minister wa information naffe nga abalwanizi baki ebyobuwangwa n'ennono naffe twagala radio lwaki bano abalokole abasiraamu balina biki naye ffe tebatukkiriza kukola radio yaffe naffe twogerereko ebyaffe so kitegeeza nti buli omu alina agenda ye ne focus ye but is that wrong oba kyo kiryoke oli ogamba because I'm going to give you an example twali wano mu kavuyo ka parliament exhibition nga one media house is talking about the parliament exhibition another media house has focused on Mpuga and Bobi Wine but they can see there is a parliament impasse and they also legends abatayogera na ku parliament impasse the church kina mu maaso. But is this okay really? Okubanga it's a party issue fena tujimanyi nti a concern governor Uganda but because maybe in the live streaming of parliament sessions maybe I have a contract maybe to do something at parliament or every event that is at parliament I won't speak about parliament. Do you think this is okay in your regard? No, it is not okay because our roles we have to inform the public. We have to educate, to sensitize, to so I think that one also comes back to our professionalism. Like the arrangement, abantu abali professional, we can move on a policy. Okay, we are pushing this agenda, but of course there are even other issues which you have to talk about. Yeah. So I think ekyo yeno ku media policy yaffe naffe ng'abantu as professionals. Lwaki kyengambye wali nti lwaki nkubuuziza nti waliwo eyali akozeeyo advocate nga si lawyer osobola okugenda n'oggulawo kyekirala like era usanga bangi nnyo oli naggulawo pharmacy naggulawo kiriniki era aggulawo kiriniki nga muki musawo ninobeera mukaafiriye exactly naye waffe tebiriiyo oli mugaga kasitaba ne sente ze and if you go deep there in the village all community radios
they are politicians. Naye nga yakugamba 50% of the content on that radio erina okubanga empaana ng'eyimba nze. Zannyo oluyimba lwange Moses oyo mulungi nnyo bannange mu mulonde bane luveeko bwe luvaako naawe agenda otandika programu ate kyaza n'oyo agenda mwawa super yawa Sematimba constituency. Of course kati ye boss ate boss whatever. So I think ekyo just kijja kudda eri ffe nga professionals twetereze nti bannange yes wadde nga tulina agenda eno naye ate tekigaana bantu kubalaga kino oba kuba but also the population is not stupid. For me I realize the population can censor omanyi tutula eno mu office zaffe ne mu studios ne tukola ebintu naye bantu abatukonsuminga naye si basiru kati ekyo ate ffe tutera okubayita abasiru which is wrong. Bwe tuddayo eri ne ngamba nti gwe kola ekituufu ojja kufuna ki audience yo nga bwe nkuwadde nti nze bwenzija ne bwe mba na missinze okulaba TikTok leero nenfuna obudde ekiro ntaani yabaddeko Dr. Kizza Besigye yabadde kuba mmanyi bulungi buli lwakusatu buli lwakutaano manyi bulungi nti Dr. Besigye akola ki kati olw'okutaano lwange ekiro bwe mba maze ebyange njagala kumanya yayogedde ki okitegeera nga bw'onogamba nti Ssaabasajja gyali abadde Mmengo abaddeyo kino na kino era nja kudduka manya nti BBSN erabika yakoze live Ssaabasajja yayogedde ki because ffe abagezigezi abayivu abakola okunoonyereza obudde bwaffe tubukozesa nnyo ekiro so bw'ondabanga oluusi muganda wange yatutera okubeera ne oba oli ssaawa 8 ne mbuuzaako how are you tiyewuunya nnyo agamba tiyewuunya nnyo okugamba nti Moses ssaawa 8 akola ki ku WhatsApp so kisinzira mu mbeera so bwe tugendako kati obadde obuuza ku nsonga zaffe World Press Freedom era wembadde njagala okujjaawo wennyini nga tuyingira nga tugenda kuteeka for the World Press Freedom Day nga tunayingira mu activities because ndaba tuyina eddakiika zaffe nga 25 badde jala tusooke tutunuleku is UJA really united what we truly because the last I heard UJA was divided into factions and allegations were that this UJA belongs to a certain individual or certain individuals. It is not an association for really the journalists themselves. And some of us nga tetunda bana kuddamu kujja kukola remuneration to them to register again to fune card because of these particular grievances. How far are we in solving these particular challenges before we start looking at what we are preparing for the journalists and Ugandans for the next celebration? Okay. First of all, kansooke nzijewo ekyo obuzza we united nja kugamba ekyo sikimanyi lwaki unity etandikira ku ffe okitegeera unity etandikira ku ki ku ffe kati olwedde bw'ondaga wano naawe nogaba bannange kino na kino naye ng'oli munamawulire munnange kitegeeza simanyi kyekitegeeza oba tuli united oba tetuli ki kuba naye tomanyi kifa waka wange nanti nange nadduka because wano mingi tomanyi kifaawa kifa wakaawo but mu bufunze I think nga bannamawulire tulina okuzuukuka ebintu bino twabitandika dda ne muganda wange Arnold twajja tukyali bato thank God for that but we are active and vibrant nga twagala okumanya ebintu bino in fact erinnya lyange abantu abasinga bantegeerera eyo naye abasinga oluusi bwe bantuuka kabaga iyo ono omusajja nga tusigwe tubadde tusuubira naye nti we were sharp twali bapya tetulana kumala myezi nga 6 mwaka naye nga twagala kumanya ekibiina kyaffe kiriwa kikola ki by then Mr. Joshua Kyalimpa be baabirimu okitegeera so ne tukiyingiramu nga twagala kutereeza naye ebintu bingi bye tuzze tulaba ebyetaaga okukyusa ekisooka ensi ekyuka abantu batandise okuva mu associations ne badda mu unions ne badda mu federations gonna those days nga wujja webanga wujja as an association by law by then abantu balina ekirowoozo nti wujja yokka esobola okubaawo abantu bwe bajja tufunye abamawulire bangi tufunye abayivu bw'otunuulira etteeka teriri binding because a right to association it is someone's right exactly. You get it yes, that's netutandika okufuna
other groups. N'ebimu ne twebuuzaabuza ffekka nga NGOs tuziyita associations zaffe. Okitegeera NGOs, because you know what an NGO means. Nga tuziyita associations zaffe ekitali kituufu mu butamanya bwaffe abamu. Of course abamu ng'oluusi tebakitegeera. N'asalawo alininge oba belonging to an NGO ng'agiyita association. So groups ezize nnyingi. Twaliko ne Subuja Masaka, tulina muganda waffe Semuyaba bayina Mityana Association, waliwo wana abeeka muli babadde bampita okugenda ku activities zaabwe ziriyo. Wali abeekigezi. So and all those we appreciate for such associations. Lwaki nti wabaawo ensonga yonna faata abali eno wetuyita abasinga bagamba abali Kampala wetugenda okituukirayo bwetugenda okutuuka ku nsonga eyo gikwatako bannaffe abali awo baba maze ogikola ki ogitunuulira. So it is very good. So kati tuyina associations nyingi nga zonna zivuddeyo bana twagala kulwanirira ddembe lyaffe ate nga batuufu era nga kasita awandiisa ekibiina kye. So kitegeeza bwe tutuuka mu mbeera eyo mu area eyo, what do we need now? Tusigala twetaaga okwegatta. Naye kye tuzudde fe abamu n'ebbanga lye tumaze tikati ujja tekyasobola tugatta. Why? Nti associations nyingi ezizze osanga munamawulire w'eruweero nga bw'aba ayina activity nga n'olwaleero activity egiye ya World Press Freedom Day nabo bayina eyaabwe gye baagala okutegeka. Nga mulimu bannabyabufuzi ababayingiddemu bagamba nze ngenda basponsoring nga ngenda kukola kino na kiri. Yeah, that's true. Ojja kutuuka e Masaka nabagamba naffe tugenda kukola byaffe. Otuuke Mityana naffe tulinayo bannaye Semuyaba ekigezi bategese effort erina aba Lwenzi Lulu bategese na Lwenzori everybody ategese kati abeeka muli wadde bampita ab'Embale nabaddeko ne muganda wange Yiga Muhammad nga naye aŋŋamba ebyo ebimu ab'Emityana wano Semuyaba ye buli mwaka ampita naye kati nga naffe one Kampala naffe tulina kye tukola. So kitegeeza it's high time kati tuzukusa amaaso gaffe n'obwongo bwaffe. Bwe banga aba taxi basobola okuzukusa obwongo bwabwe. Aba boda abaani kuba kati osanga aba taxi bagamba abane tulina wutofu ye tugatta ffenna union yaffe. Lumu twaliko ne General eri tumwina omugenzi. Embeera we yatabukirawo nga tugenda mu byokulonda mu 20 awo kali akalulu akali akamaanyi ennyo n'atugamba twali tutudde ng'abakulembeze n'atuyita netugamba naye musooke mumpe list y'ebibiina byonna eby'abamawulire ebiri wano bye tuwulira. Of course ne tuneeminga bonna byonna kino kiri wano kino kiri wano. Okay, kati ne tutuuka ku union nigamba waliwo ne Uju Uganda Journalists Union n'asiriikirira n'ateeka peni wansi n'atubuuza why is it that Uja is stronger than Uju? Tumubuuza why are you asking that? No, worldwide for us we know a union is stronger than an association. That's very true. So meaning that naye kino kyava ku foundation ey'ekibiina kino nti ekibiina kino baani abaakitandika bw'owulira ba founders like the former prime minister Kintu Musoke. Kati their foundation yali too strong nti ya oversappinga like n'abalala labo n'abandi badde balowooza. Naye kati era gye tuzzeemu nti there is a right for everything, a right of association. Abantu babikusa amaaso gaffe maaso gaabwe nti ujjayo kasi yeesobola okubeera association. But just by the name, if you hear Uganda Journalists Association, of course buli munamawulire feeling nti ayina okubeera mu ki Uja. Naye nga mu mateeka talina bw'abeera binded. I know what you're saying. Nga bw'onogamba nti law society. Yes. There is no way. There's no legal binding to it. Exactly. There is no that law of which binds a journalist kuja. Nga bw'onolaba nti lawyer yali binded ajaga nti nina okugenda ku LDC wenva ku LDC I have to belong here. Uganda Law Society. Okitegeera. Yes, I so get. there is that tukyalakinga ebintu ebyo naye nga byonna byetaaga biba birina okutereezebwa. Just streamlining the yes. Ne constitution yaffe yennyini mulimu ebintu bingi
ebimu ebitakwatagana bulungi nga nebyo tulina obitereeza. So kyekugambye nti it is high time kati tuve ku level because mulimu bali aba believing nti fe ab'emityana ffe tulina association yaffe nga talina kyakwetaaza gwe waawujja nga just maybe ng'ensonga ebalemeredde. So suggestions zetwagala okujja nazo ffe nga abamu abaagaliza omulimu guno ne profession eno, it is high time now we move to a federation okusiika bannaffe ffenna tufune unity eri gy'ogamba because right now buli omu alowooza nti amaka ge gasinga nti nze ali Musubuja kyange kimayo naffe tulina ekyaffe abeegundi naffe tulina ekyaffe abeegundi naffe tulina ekyaffe kati Ujja yeeriwa eba ekyaliwo tuba tusigazza linnya na kitebe kyaffe era mulina okwebaza nnyo omusajja oyo Arnold naffe ekyaffe waleeka wempe omulembe gwaffe nga nze saawa minisita manyi Ssaabawandiisi omukulu oyo nga ye mulwanizi w'eddembe ly'abanamawulire ffe twabaleetera ekitebe ekyo ekiriwo kati mwali musiiba ku street nga bwe muva ku Dowinton simanyi ate bali ku Namirembe Road mwaliko ewa Kiseka simanyi baliwa n'olumu nga tewali munnamawulire wasobola gamba nti bannaye kaŋŋendeko ku maka gaffe ngira mpumulirako awo bankole ku kino bankole ku kino. So ku mulembe gwaffe ne tulwana ne tuleeta ekitebe ekiri wali ku Kate Farao awo e Kawempe era kati munnamawulire anytime you feel you want to rest or by'oyagala okukola mu mbeera zonna. So you are allowed to even go and settle there? Yes, it is your home. It is our home as journalists kye twalwanirira. Ekintu ekyo omuntu yasooka okirowoozaako yali former president Idi Amin. Idi Amin yawaako bannamawulire ekizimba awo nga kumpi awali Mabirizi building. Yes, just awali Africa Bank I think kwekyo ekizimba awaliwo akazimba. So mukulu Musaazi by then nga era president wa Ujja akaterega Musaazi be baavaayo ne basaba president baga sebo Idi Amin yatuwa ekifo n'atuwa offices zaffe naye ekizimbe ekyo abantu ne bakitwala by then. So n'atuyamba kasente ke yatuwa bwe baagulamu ettaka ate naffe ne tuvaamu mu ttaka mu kataka ke twali tulina ne tukyambusa ne tufuna ekizimbe kiramba era ne plot yaffe eri awo Kawempe. So kati kyekiseera nga bannamawulire tuzuukuke tuleme kulowooleza mu ebyo n'okunyiiga osanga omuntu nga munyiivu nnyo nagamba baawujja nagamba abaawujja be baani gwe nange ffe wujja so you brand it they branded it to individuals nze bangi nnyo bansanga mmwe babo be bali mu wujja abo be baawujja but it is you and me who make up what Ujja kakati gwe bw'okidduka nange nenkidduka kati kinaasigalira wani. So mu bufunze kyendowooza nti tuzuukuke tutandike abamu ku bannamawulire ab'enkizo bavuddeyo nga bagamba naye tufune ekintu ekisobola okugatta awamu ffenna Ujja Subuja Zaani zonna byonna and the stronger the better. Ate ng'ebizibu bye tulina nga bannamawulire bingi kasita munakitegeera ekyo kasita tunakitegeera ekyo nga bannamawulire I think kyekiseera twegatte. So kukyogamba nti tuli twegasse bate twegasse eyo ansa ffenna tulina ogiddamu ne bannamawulire abalaba nabo bonna because at the end of the day really it's not about you, it has to be all of us. Let me come to activities. Ziriwa tutegese tutya for the Ujja kati olwa this unity gye tulina kitegeeza ku by'emikolo saagala mbeere nga atayagaliza kuba kino kintu kyaffe ono ye maama waffe atuzadde akaddiye agenderera kati ate maama bw'akula of course n'atuuka akaseera kali n'agenda n'avaawo kati Ujja ye maama waffe naye akuze agenderera essaawa yonna ayinza okukola ki okufa kati ate bw'afa abaana balina okwekwatakwata of course bazadde n'abaana be bazzukulu ekika kiba kigenda mu maaso looza ontegeera ensonga yange n'olwekyo bwe nkubiriza bannamawulire nti bannaye ekyekiseera tutandika okuzuukuka bwe baba nga abatakisi basobola okwetereeza bagamba bannaye twali Kotisa twali Utada twali biki naye kati tulina out of kyekitugatta ffenna
atwalabye abasuubuzi wano mu kwerwanako bulijjo tumanyidde kasiita tumanyi biki naye ne bava ne bagamba nedda tulina abasuubuzi b'engatto tulina abasuubuzi ba gundi era twakola futa Federation of Uganda Traders biki Association then fere so called abayivu abasomesa ensi abakola buli kimu kuba bannange ekifaananyi kye tulina ebweru eyo buli lwe bakuwulira nti oli munnamawulire era tusinga twongera okwebaza abantu baffe abatulaba n'abatuwuliriza they give us big respect bakuwa batuwa ekitiibwa batwesiga nziwuliwo n'abambuuza ebya sports simply because bamanyi ndi munnamawulire naye nga I'm more in politics and education and other fields siri nnyo mu sports naye olina kusanga wamagwe munnamawulire ate in fact webate bannakubuuza kibuuzo ow'ekito nga ku kyalo kyammwe teri yali yakubiddeko simu kugamba ama Edgar kino kituufu okitegeeza you're not doing your job but abantu bangi nnyo bensanga ne babuuza gwe munnamawulire waffe sooka otubuulire ensonga eno eri nga balina ne ssente ne bagamba batukakase tolina budde oyagala kugenda okitegeera naye yawulira nedda sooka ombuulireko kino nina musajja wange bamuyita Manisuulu ali eyo wansi eyo mu basuubuzi eyo naye buli lwandabako bw'ati asooka anangulira lanchi awo naye ng'omanyi lwaki nali sikimanyi naye ngeno kitegeera nti angulira lanchi n'ebirala bino abbayi ayagala muwa obudde sobole okumunyola no kulambuuza kino kakati sooka ombuulire parliament eyimirira etya twawuliddeko bino ama bituufu kati wogenda okumalira kalanchi ako ngeri mpozi gyabadde ayagala so respect gyetulina kati ku activities in a nutshell first of all being that we are a little bit divided okuva lwe twaviira ddala eri mu kuteekateeka General Assembly mwampitako wano ne tunnyonnyola yali 222 ebisanja kyaffe kyaggwako dda kivola mbadde nkugamba wano nkubya akanega nsebu mukama wange yantaddeko nti treasurer naye oli former ekifo kino nze ndi former treasurer ndi former secretary general ndi former treasurer era Iwuja terina treasurer Iwuja mu kaseera kano terina president Iwuja mu kaseera kano terina secretary general lwaki nti ebisanja byaffe byaggwako dda emyaka kati tugenda myaka egi ebiri so era nze nalangirira ninga nti bannaye sikyali treasurer omuntu yenna alina ensa mu mutima amanyi kyakola abamu ffe tukuuma n'erigase yaffe tetwagala ate kweremeza mu buyinza navuga abo beeremeza mu buyinza bannaye mubeeremeza mu buyinza Moses nze sikola ki nze ekintu nakitadda era nensaba general secretary nensaba executive ninga bannaye ekisanja kyaffe kiweddeko nange ngebwa nakolanga Ssaabawandiisi nga tuli ne muganda wange Arnold olwaggwako bwe kiti ku lunaku lwennyini ne tulangira nti bannaye General Assembly yeddako era netutegeka General Assembly ne tulonda okukulembeza obulala naye bannaffe abamu Secretary General wali omukulu bamuyita Kirunda Emma Musumba Mulamba alina ne church eyo naye ate waliwo ebimulusi bye bakola ne bitwewuunyisa egamba naye omuntu yandibadde mu n'obusumba ate yandibadde mu n'ensa n'agoberera amazima naga nti ebituufu bye bino bikyamu so mu kaseera kano muganda wange nkiddamu nti Iwuja n'abantu tulina we twabalabyeko abamu nga beefudde abakulembeze abadde bakwatagana nabo twabalabyeko simanyi ku European Union simanyi wa naye bw'obuuza abakulu abo nti muli mu ngatto ki ze muyimiriddemu ogamba nti mugenze kukiikirira abanamawulire kugambye ekisanja kyaggwako emyaka kati gigenda kuwera emeka akalulu enteekateeka zaali zitandise abamu bwe beefuula abagezigezi ne bagobamu bannaffe ojjukira bulungi ebyagenda mu kooti kooti nayo neesala ebyayo nga bwe byali nega nti abannange mmwe muli batuufu kyekyaleeta kali ka element kooleeta nti abamu bagamba nti eno kampani ya bwannannyini okusinziira mu tteeka of course aba registeringa kampani eno buli mukulembeza ze tubadde basigire nti okuva ku bali benkugambye ba founders aba registeringa association eno bagiregisteringa nga kampani naye etakola ki etakola magoba kitegeeza nti buli bukulembeze obwojja immediately bafuukirawo ba directors buli bakulembeze abajja bafuukirawo baki ba directors so byebiri byengame nti tulina bingi bye tulina okutereeza bwe tubanga twagala kino naye kye tusobola okutereeza pozi n'okugyayo ekintu ekirala ekitugatta ffenna nga federation kuba wujja abantu bangi abamu
abajiinako ekko otuuka wano balinga olusiba yali muko nga mukulembeze n'atuuka wali anoonya buyambi n'agyeyambisa ate mu mbeera ey'okugikuba abo tebasobola kubawambalirira tebasobola kukola kino kati ekibiina ne kisigalira awo static nekibanga tekitambula naye nga ffe nnyini ffe tukikola ki ffe tukyonoona so activities ezisooka bwe ngambye ntisagala kubawa mutima mubi kuba this is our mother body however nze ngambye nti obukulembeze obuliwo bukyamu ekisanja kyaggwako dda kooti neesala omusango omusango bwe gwaggwanga bali abaali bawaabye nti babafulumiza mu ngeri etali nnungi abamu naffe bye twalaba nti ddala kituufu tebyali birungi abamu baali ba renewinga membership bali bagamba temwa renewinga however kooti neesala bwetyo naye ffe abamu twali twamaze dda nominations because zinayitawo nga aspiring president nga ku nominations zinayitawo ng'ebisaanyizo byonna mbikola ki engeri gye nali cabinet already nga treasurer naye okuva lwe twava mu kooti bannaffe oba secretary general omusumba Emma Kirunda bwe twava mu kooti okuva ku olwo tebaddanga mukati tugenze wa myezi meka 6 okuva olwo tebanyeganga bazzeemu kuwulirwa wano nalabye nti bakoze press conference simanyi tugenda kutegeka bino simanyi tugenze wali naye nga bagendayo nga baani kuba tebakyali bakulembeze tetukyali bakulembeze ekisanja kyaggwako dda era kye twetaaga kati bwe bukulembeze obupya General Assembly ejje mu bwangu tulabe nti tukyusa obukulembeze naye abantu bwe banga basazeewo batambulire mu mbeera eyo babeere ekifaananyi ekyokugamba nti balemera mu buyinza nakyo kiri gye bali kuba ffe tusobola kulwanagana n'abantu toba tubakuba emigo kuba si bato ate n'ebya kooti nabyo abamu bwe tunaaba tubirowoozaako tuyinza okugendayo mu kooti however twatyamu nti kati oluvannyuma lw'okugenda mu kooti bannaffe bali olaba ebyavaamu era bino ne bibawo omwaganya okutuula mu ofiisi bagiremeremu nga tewali kulonda kwonna so mu bufunze kati awujja talina bukulembeze bwonna kuba tetulondangako okuva ekisanja kyaffe lukyaggwako tebadda mu kulonda 22 paka kati tewali bukulembeze bwonna obuliwo era abantu bonna abali mu bifo ebyo just beeremezaamu bweremeza nga bwolaba abakulembeze abamu olusi beeremeza mu ntebe kitegeeza nti bye bakola byonna bimenya mateeka ne bye bateekateeka simanyi gala biki eyo gala gyolaba lumu nga twakatandika nasaba omukulembeze in fact kyekyamuleetera emberebezi wakati wange naye mukulu Lukundo nemugaa nti munnaye oleese activity ennungi eyaggala naye activities wujjeerese activities nyingi ne anodo asobola okunjulira twaleetanga activities associations endala ne zibba activities ezo ne zizitwala nimusabe nemugaa lwaki teturegisteringa activity eno ng'eyawujja tumanye nti buli mwaka eyaba yaffe bweba marathon ebeera yammwe ebeera sports omukulu kyeyangamba Moses teweeraliikirira tuba tuli awo mu weeks nga binagamba kino ekintu twakimala ddo kiregisteringa nimbuuza baani abakiregisteringa bwe mbanze treasurer siriimu secretary general taliimu n'abalala ani yagiregisteringa so mu bwongo bwange ng'omugezi namanya nti omukulu ono alabika awandiisizza ekintu kye n'aleetayo ekintu kye ng'alaga nti naye bw'anaaba avudde mu buyinza abaako nekiki kyakoze eki kwe kuleeta media gala egenda mu maaso so nze njirabanga ekintu just kya muntu nga kyambadde eddiba lya media naye nga si kyaki kya media however sigaana muntu awulira kugenda kukola ki kwetabamu so waliyo media gala naye ng'eri ku nsonga y'emu nga bwolaba bannaffe abaakime abaki beegase nabo balina activity yaabwe eya World Press Freedom Day nange abamu benzikiririzaamu nze nja kugenda nsabire kubamu kube tugenda okusabira kuba mwe muli ne mukadde wange omugenzi Muniro Muwonge n'abalala ba Robert Kagolo baani of course abazze baweereza mulimu guno abatutendese okusaba okugenda kubeera wali Cross the King nga third like nga Saturday kwenyini ku Friday kwenyini tujja kubeera wali ku nze gyenje okubeera olw'okwagala olw'okusabira abantu bange abo naddala bannamawulire abatutendeka abatufuula kye tuli okwongera okubasabira emyoyo gyabwe of course omukama ayongera ogikola ki ndaba akadde katutwala ngenda kusaba osiibule kubanga akaddeko katugwereddeko ddala okay neyanziza nnyo okusookera ddala nga TikTok olw'omukisa guno
okutuyitanga buli kadde ne mumpita naffe ne tubaako ensonga zetusobola okuwa abantu baffe ezizimba eggwanga. Ogwo omukisa gwa maanyi nnyo era buli lwengufuna sisobola guletinga down. Of course abantu baffe abatulaba eyo nammwe twongera okubeebaza okuteekamu ka data okuteekamu data kati omuntu akola ekyo abawa ttendo nnyo n'atagenda ku birala biri comedy biki adde mu kuseka. So kino nagambye nti audience gy'olina olina audience y'abantu abatambuza eggwanga, abantu abali serious, abantu abagoberera ensi engeri gyetambulamu wano n'ebweru. Olwekyo nammwe abatugoberera ku mukutu guno twongera okubasaba nti mwebale niba sponsors mujje muteeke ssente mu TikTok. Ekintu kino kyongera okugenda tuli mu digital era tetulina kyakukola. Otherwise World Press Freedom Day nga bwe nkutegeezezza nze nja kubeera wali Cressida King era nkunga bannamawulire bonna mujje Cressida King tusabe. Bannaffe abategese abali mu nteekateeka eyo batutegeezezza nti Hajjati Adija Namyalo yajja okubaayo. Abamu ku bagenyi Honorable Chofa Togabi n'abantu abalala bangi abajja okujja ku lunaku olwo naffe tujja kubeerayo twongere okusabira bannaffe bannamawulire of course abaatuvaako naye nga bali mu mulimu guno ogw'okuweereza. Katonda n'ensi yange manya gange nze Bayola Mubiri Moses Muwonge. Tweyanza nnyo omukulu Muwonge era nammwe abadde batulaba tweyanziza nnyo. Tutuuse ku nkomerero ya show eno tubadde twogera nsonga za bannamawulire biki bye balina okutereeza mu ndowooza omwami Muwonge atuwadde kyewaliise an informed analysis of the media fraternity today. Tewali kyatakoonyeeko mpozi tunaba twebuzaabuza bwebuzaabuza. It's upon us to look through ourselves, tukole introspection, tulabe ki kye twagala nga bannamawulire ate how genuine are we about the things we want and about the media fraternity we need. How can we foster unity? Abyogeddeko byonna era sigenda kubanga mbiddingana. Nze Edgar Matthew Karuhanga okubeera wano maaso gammwe sifa abasinga amagezi nedda, but it's always the privilege of God okubanga tusobola okuyimirira wannaffe ne tubaweereza. Tujja kubalaba olunaku olw'enkya egenda kubeera Labor Day, lunaku lwa Wednesday ebeera Woman Crush Wednesday. Abakyala bajja kubeera wano nga banyumyamu nammwe paka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. From the entire team, Neyanza Arnold abadde ku camera ne omwami Ben abadde mu production, mwebale nnyo. Tujja kubalaba olunaku olw'enkya. Good morning Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.